mukunja ndi wakane muzeyi ndi naye waneno andi mutano kuyadde tuyagala kujja kumulambula walemo mulambula nezo muzeyi mulambudde ate kuva na lero tuli babboyi era kati takyali kyaliwo kati kyali wange tata wo kyali wange takyali kyaliwo muzeyi kuva na lero ndi boyiwo era ne namba yogenda gisigaza WhatsApp ngenda nga kukonako mu message ngenda kukolako mukunja muzeyi wo ye muwambye kati wange wakato kyalinawo kifuatu wakyawawo aya basi amba muzeyi ne yanza nnyo tata okumpa obudde n'ennyumyako naawe. King Saha alinga Russia mu lutalo lwa America ne Iran lwaki njogedde bwento tukimanyi bulungi nti waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati w'omukunja atasera vibes Best Vibes, Creed, Icon Creed, nani awo mulala ne Isma Mijagulo. Kati Isma Mijagulo yagenze olutalo ne naluyingizaamu abazadde b'omukunja atasera. Ne yestitula okuva yonna gye yavudde n'agenda n'asinkana tata w'omukunja atasera okukakasa mukunja atasera nti byonna by'okola bikole naye famire yo nabo bayinza okubeera nga bakwatibwako. However, ebigambo byayogedde nga ne tata w'omukunja atasera ne tata w'omukunja atasera yasobodde okubeera nga ayogera ku kamera byewuunyisa byengenda okubeera nga nkuteerako naye lwaki ntandise ne statement egamba nti King Saha alinga Russia mu lutalo lwa Israeli America wamu ne Iran olw'ensonga Russia enoonya engeri gyebagitwankulamu esobole okubeera nga yeenyigamu olwo olutalo ne King Saha bw'atyo ne saawa yonna King Saha nze ndabira ddala nga asemberedde okuyingira mu lutalo lw'omukunja atasera wamu n'abantu be yakozeeko emikolo sooka owuliza akatambi kaneeno ebigambo bya tata w'omukunja atasera Isma Mijagulo then owulize ne ka story King Saha ke yasobodde okubeera nga anyumiza abaana ba ghetto mu Makindye naye nga sinabeera nga mbikuterako nkujjukiza Naalongo Nabwire aze okubeera nga kuwonya abasawo abafere abalombeddwa kyokka ati ne batabaako kintu ki kye bakutuusaako oba obulamu bwo ne butasobola bulungi kubeera nga bukyuka aza okubeera nga abakuwonya ebizibu bya bufumbo ebizibu bya ssente ebizibu bya visa ebizibu byo biri ku nsonga za ttaka nkayana ajasobola bunnyo okubeera nga akuyamba mukole kwena mayise mujulaba wansawo ebisigadde obimulekere. Nze mu nsi nti abantu ba mirundi egi esatu ate nno mbatiira ddala nnyo asooka nze ntya nnyo omusawo w'ekinnansi era obulamu bwange simwagala saagala musawo wa kinnansi ati muzeyi toyagala musawo wa kinnansi obulamu bwange tebwamwagala ekyo saakigwamu era nze bukyanzaalibwa mpaka okutuuka wano bwendize tebandagulangako waawo muzeyi nze situulangako mu ssabo waawo muzeyi ngenda kweza myaka 6 ekyokubiri nze ntya nnyo munabyabufuzi mubi ye yatabudde nanti mukunja omutwe obulamu bwange ntya nnyo nnyo kubanga emirundi egisinga gye biboogera si bye babeera banabyabufuzi ayogera kirala akola kiki kirala ogwokusatu ntya nnyo omuntu munnakatemba ye mutabani wo sebo notuuka ogamba mbu sebo embwa eri wa muzeeyi ne muganda waali wanaasese sebo gwogenda kukola sinaagazo ogenda kukola firimu zo omale ozitunuze mu beewaka mukyalo ntuuseyo era ndi ku kifugi kya muzeeyi wentudde ate muzeeyi anyaniriza bulungi takyali boyiwo kati boyi wange tokyalinawo boyi 5 ate boyi wange ate nze ndi wallo fit ekyo naawe okimanyi bwe ngamba omuntu nti boyi wange kwetunula mukunja nzija kwezooka audio nga muzeeyi era njogera naye mubuuza muzeeyi obaka obufunye oli musanyufu buli kimu okifunye mukunja ekyamulema okukola nze ngenda kikolya kati 5 nga tonnalwana saanyawo kabira sooka obeeko byotereeza jjukira ab'embwa bakyakunoonya tuli mukatyanga kiki awali ng'ekyalo kitegedde omuki omusezi ekyalo kye kyakola bwe kyategeera omusezi kyamulondoola ne kimukwata misana ttuku ekimusalako enviiri
nekimukuba embooko nekimutanatamula nga ali bwereere bute oyo omusajja teyaddamu kusera abatuuze bamugema teyaddamu kusera yafuuka muntu mulungi mu society yasinga empisa omusezi yali afuuse omusezi ate naye bakuba omusezi kibooko bakuba omusezi kibooko abatali besezi ne batandika okusaasira omusezi awo abakubiddwa nno ekitegeeza bakuba omusezi kibooko omusezi n'agamba enjala ennuma bali bamanya enjala emulumira ku bantu emboko zalinga bweziti zino ekitambo kiba tekiyinza butamuvaako kiba kirina okumwambuka kano kuuma yandifudde kano kuuma bali balina kibooko zalimbooko balina nzo naye bannanga omusezi wa mpisa kati omusezi yasooka mu kyaki omusezi abuuza kirira abuuza ayambuka abuuza buli kira muntu gwakola ki bwekinyuma bannange nabuuka omusezi ziwe muwulira nti omusezi wuli wali bazawo baza sawa zasera embozi y'omusezi nga nkuŋŋaanya bannange nga twebakajja omuki anti bino bagamba nti azikubamu nezakakola azikubamu nezizikira kolo mba njagala okuzibusimanya omusezi namulabye enviri nezimba ku mutwe kolo zijja kuva omusezi nga tonnatusanga nga tonnatusanga bannaye oze wange noyasayasa amadinisa gonna enjiji imagine nga n'omwana wange omutaali awo nze we nakyaddeeko ewuwa ekiro wasobodde okwemulula n'olinnya ttooyi n'owalampa ekikomera n'ogweri n'odduka ewo wasigaddewo deemuwo wasigaddewo n'oyo boyiiwo nabadde n'obuyinza obubakola kyonna kyenjagala naye tewali n'omu gwe natulugunyiza kuba babadde tebabiriimu okategedde essaawa eno top security yammwe embwa eyammwe embwa eyiyo essaawa eno ekuluma era ekukozesa ebyo eri mu ngalo zange era nina obusobozi essaawa eno giwa obutwa n'enjitta naye sigenda kugitta olw'ensonga eno embwa tebiriimu bwe mba nakozesezza bwongo 5 nga nina security yammwe nga Kafangoni akalamba then wandyebuusiza n'otegeera nti kati obulamu bwammwe bwonna nteekwa okuba nze mbulina bw'ojjako Museveni security ye yonna kitegeeza oba omusigaza yekka obwongo bwe nakozesezza obajjako embwa eno nemba nayo bwenti nga gwakoze nayo gwagiriisa this is palaso Fangoni mwe bennyini mwe mwagituuma palaso bwe mba ng'eri mu mikono gyange kati nga tesobola nakunnuma nga weeri wano nagiwambye njirina 5 obulamu bwammwe mbulina mu ngalo kitegeeza olutalo lube lwa bwongo terubeera lw'amaanyi kati ngenda bakuba poliisi temubiyingiramu nga we mubirabye obulabi mutuyambe mubireke 5 ebyo byeyasizza boyi obwo buntu ngenda bakuba owa Fangoni making sure sawa 12 oba munju nga weebase nga weggalidde totambula tobeera ku street engenda bakuba eno embwa sigenda kugitta tebiriimu ndaga kumanyi g'olina ogino ne boyi